Omutuufu Mukama Katonda. Mu lesoni ya leero tugenda okuyigira ku muddu wa Pawulo. Bwe yasaba ngeri gye yasabangamu ne be yasabiranga bye yabasabiranga. Otulungamye naffe birungamye okusaba kwaffe. Mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tweyanziza nnyo, tweyanzege Musumba Dr. John Kakembo. Yes, tulina kutambula nawe. Lesson tutambula na lesson namba 3 ko mutwe ogugamba nti amaanyi ga Yesu eyatuzibwa ku Namulondo. Yes, amaanyi ga Yesu eyatuzibwa ku Namulondo. Twafunyemu ebyokuyiga bingi. Engeri gye tuyiga ku njiri eno eyabunyisibwa mu Befeso n'emikwano gyaffe bano Abefeso n'entandikwa oba n'enzimba y'omusingi ogw'enjiri nga bwe gwazimbibwa mu Befeso n'enjiri yonna okutwaliza Musumba. Amaanyi ga Yesu eyatuzibwa ku Namulondo. Bwe mwabadde muyiga ekyokuyiga kino, biki bye mwatunuuliddeko nnyo ebikulu? Twayize ku nsonga ki eyatuuza Yesu ku Namulondo. Kiki ekyaliwo ekyaleetera Yesu okusitulibwa n'atuuzibwa mu kifo ekisinga byonna waggulu wa buli kintu? Tujja kukizuula. Myere tunatuukayo tusooka kulaba nga mu nnyanjula gye twasomako Ssabbiiti eyita Pawulo yayanjula enjiri namutayiika. Mu byo ne tulaba Mukama Katonda bye yakutegeka kukola nga n'ensi tennaba kubaawo olw'abantu be. Njagala bannange bamenyeeyo ebitonotono ku byo. Twayiga nti Katonda yateekateeka okununula omuntu nga n'okutonda ensi tekunnabaawo. Exactly. Katonda yateekateeka okusasula ebbanja nga n'ensi tennatondebwa. Nga alisasulira mu mwana we. Sina sente, sina zaabu, sina feeza, nina omusaayi gwe. Ekirala twayiga nti n'ateekateeka okuyita, nti yatulonda nga tetunnaba na kubeerawo. Be yayita abakkiriza ne babeera batya? Ne bawulira, ne bakkiriza, bateekebwako envumbo y'Omwoyo Omutukuvu. Byonna nga biri pre-planned. Ekiseera ekituufu ekyatuuka ne biteekebwa mu nkola. Abefeso ababikkiriza ne bakola ekkanisa. Pawulo wayise emyaka taliiyo, ayima gy'ayimye n'abawandiikira ebbaluwa y'Abefeso. Mu yo mwe muli essaala gye tugenda okuguzaawo. Essaala eno tugisanga mu Efeso essula 1 lunyiriro 15 kutuusa ku 23 n'essula eyokusatu 14 kutuusa 21. Twagala tuziwulirize tubeeko bye tuziyigako. Efeso essula 1 lunyiriro 15 paka ku 23 wagambayo ati, n'olwekyo okuva lwe nawulira nti mukkiriza Mukama Yesu era nti mwagala abantu ba Katonda bonna, sirekangayo kwebaza Katonda ku lwammwe. Amiina. Mbajjukira era mbasabira. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawe Omwoyo Omutukuvu ageziwaze era abamanyise Katonda
mumutegeere. Nsaba emyoyo gyammwe gyeyongera amagezi, mumanye ebyo Katonda bye yasuubiza bwe mwayitibwa, era mumanye obugagga obungi abantu be bwe bafuna. Era nsaba mumanye amaanyi ge amasukkirivu agakolera mu ffe. Amaanyi ago geego gennyini agazuukiza Kristo ne gamutuuza mu ggulu ng'alinaanye Katonda ku ludda lwe olwa ddyo, n'afuga abafuzi n'ab'obuyinza n'ab'amaanyi era n'abakungu bonna, si mu bulamu buno bwokka naye ne mu obwo obugenda okujja. Katonda yasse ebintu byonna mu buyinza bwa Kristo n'amufuula omukulembeze ow'oku ntikko ow'ekibiina ky'abamukkiriza. Ekibiina ekyo gwe mubiri gwa Kristo ogumufuula atuukiridde, ye yennyini atuukiriza byonna wonna. Esaala esooka tetunaba kudda mabega kugitegula kugijja mu byakuyiga, katugateko n'essaala ey'okubiri emisula eyokusatu olunyiri 14 tusaabe muno. Abefeso 3:14. Kyenva nfukaamirira Kitaffe, buli kika eky'omu ggulu n'eky'oku nsi kwe kijja erinnya, abe nammwe n'obugagga obw'ekitiibwa kye ng'obugagga obw'ekitiibwa kye bwe buli, okunywezebwa n'amaanyi mu mwoyo gwe mu muntu ow'omunda. Kristo atuulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Mubeerenga n'emmizi, munywezebwenga mu kwagala, mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu, n'obugulumivu okugenda wansi bwe biri, n'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuusa okutuukirira kwonna okwa Katonda. Kale oyo ayinza okukola ennyo okusingira ddala byonna bye tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi gwe bwe gali agakolera mu ffe. Aweebwe ekitiibwa mu kkanisa ye ne mu Kristo Yesu okutuusa emirembe n'emirembe egitaggwaawo. Amiina. Amiina. Kakati twagala okufuna bye tuyigamu mu ssaala Pawulo z'asabira. Kiki ekisooka kye tulaba? Essaala ya Pawulo yeetoolereddwa ku Kristo. Yeetooloole Christo-centric, Christo-centered. Yonna yonna eri ku Kristo. Ekyo kimu. Olumu n'omukaaga essaala gye nsabye agambye nti talekangayo kwebaza. Essaala focus asoose kwebaza. Kakati ajagattako n'okutendereza. Okwebaza n'okutendereza. Pawulo yeebaza ki? Bw'aba nga asoose na kwebaza, kwawukana kutya ku kusaba okwaffe kuno okwa bulijjo? Okwebaza kwe engeri gye kwewukanamu ku kusaba kwaffe okwa bulijjo nti mu kwebaza kwe ajjukira. Kitegeeza bw'aba ajjukira bino byajjukira oyo bye yakola tayinza kubivaako. Kyava yeebaliza olw'ebyo n'alyoka yeebaza, n'alyoka atandika okubasabira. Waliwo emikisa olwedde bano abali mu kkanisa y'Efeso gye baali bafunye Katonda gye yali yabawa edda. Omulokozi, omwoyo omutukuvu, okusonyiyibwa ebibi, okuyitibwa, okulondebwa, okuteekebwako akabonero. Kati fokasi ye asoose kwebaza olwedde egyo emikisa gye baafuna edda. Yenjawulo yaffe nti ffe we tutuuka tutandikiramu kusaba ne twerabira emikisa gye tulina Katonda gy'atuwa, fokasi ne tugiteeka ku bye twagala. Olufukamira ne tujjayo shopping list, fees,
rent ez'okupangisa n'ebiringa ebyo. Pawulo asoose kutunuulira Mukama bye yakola. Omuyimbi kyeva agamba count your blessings. Kimu ku kimu. Tukivune tutya kuteesa. Bala emikisa gyo. Olyoke weebase. Kaakati ebyo bye yakola edda waliwo ne bye yakola ennaku zino. Ne byakola ennaku zino nga sinnaba kutandika kumusaba birala. Tewaliwo ku byakola ennaku zino byankoledde. Nabyo weebiri. Nnyo bingi. Nabyo weebiri. Bw'otandika okubibala biyinza n'okukira by'oli mu kumusaba biri mu bwetaavu bwo. Kakati Pawulo akimanyi nti bawandiikidde bino ebya bulijjo ffe bye tusaba babyetaaga. Pawulo abawandiikidde bali mu biseera bya kuyigganyizibwa. Ebyo tabikonyeeko nnyo. Naye yeebazizza Katonda olw'ebyo byakoze ki? Byakoze. Kaakati mu byabasabidde mulimu ebiri specific. Ayagala Mukama abakolere ki? Abawo omwoyo. Ayagala Mukama abakolere ki? Amagezi n'okwolesebwa. Amagezi. Okwongera okutegeera Katonda waabwe. Kibayambe ki? Okwongera okutegeera Katonda waabwe. Okwongera okutegeera Katonda waabwe. Obuziba. Know him better. Ekyo kyekikulu ye kyalowoozaako ennyo. Lesoni gye tuyiga wano esookera ddala ku kusaba. Lesoni ki? Nti bwe tuba tusaba tetulemanga kwebaza n'okutendereza erinnya lya Katonda olw'ebyo olwedde byamaze okukola ki? Okutukolera. Eriyo endala. n'okusabira abalala. Tesabira ffekka. Okay. Kino tusaanire kukikola kumala bbanga ki? Nkya netukisaba enkya ku makya tuse tunaakomawo eggulo Basosolaika ekyobebiri 5:17. Musabenga obutayosa. Awo bwagambye obutayosa. Yemu neeri. Eno agamba musinzenga. Obutayosa. Kikyategeeza bwagamba okusaba obutayosa. Mu Luzungu agamba pray without ceasing. Agamba pray continually. Kikyategeeza okukeera ku makya nomala okusaba n'omugandi kale naakulabedde eggulu Mukama. Kasita oba nga toyosezaamu. Oba alinga agamba nti nsobola okusaba wiiki namba siyosezza nemala kiro kyonna nga ndi mu kusaba kubanga agambye sirina kuyosa. Otyo okusaba kiki kyagamba bwagamba okusaba obutayosa? Kyagamba nti tuyiga nti bwe tusaba tuba twogera ne Katonda. Mufuuzi alinga atugamba nti temulekeraawo kwogera ne Katonda. Nyinza okuba nina ekirala kyenkola naye nga nina attitude eri eyogera ne Katonda. Nsobola okubeera mu takisi nenjogera ne Katonda. Nenfukamira. Omutima gwange nenguwaayo ebirowoozo. Newe ndi wano osanga nina kyempisaawo eri. Ng'oli wano otudde ku ntebe nga tufukamidde. Nze mbadde nga ndi okusaba obutakoowanga kubeera ku maviivi buli ssaawa oba kubeera ku maviivi enkya. Kitegeeza w'onoobeerawo otasobola fukamira ng'obivaako.
Okay. Mlesoni yaffe yagambye tusomere ka paragraph akokusatu. What does it really mean to pray without ceasing? Kitegeereza ki ddala okusaba obutalekeraawo? Tekiyinza kutegeeza nti buli kaseera tubeere nga tufukamidde mu maaso ga Katonda nga tusaba. Kitegeeza nti nga tuweereddwa omukisa olw'omwoyo wa Katonda, tutambula okuyita mu bulamu ng'emitima gyaffe miggule eri okubeerawo kwa Katonda n'amaanyi ge, nga tunoonya okuwulira obusimu obw'okumwebaza. Kitegeeza kubeera beeteefuteefu okukola ku nsonga z'obulamu mu maaso ga Katonda, okunoonya okubikkulirwa kw'eggulu nga tuyita mu busozi n'obukko obulamu bwe butwolekeza. Ekitegeeza kye mugamba nti okusaba obutakoowanga. Mu Luzungu omu wagambye nti never stop communicating with God. A constant open channel. Ne bw'obanga oli mu mbeera erina ebirala byekola, oyinza okuyisaamu essaala etuukira ku mbeera eyo. Okay. Yesu yetuwa bukakafu ki nti bwe tusaba saala zaffe ziwulirwa. Yokaana 14:13 okutuusa ku 14. Era buli kye munaasabanga mu linnya lyange naakikolanga, Kitange alyoke agulumizibwe mu Mwana. Bwe munaasabanga ekintu mu linnya lyange naakikolanga. Wali obuzibu. Ekyo si kisuubizo. Si bweyamo. Linnya lye ani ayogedde? Mwenyewe temunaasabanga muki? Mu linnya lyange kinaabaweebwanga. N'olwekyo kye nina okukakasa obutasuba kwe kusuulako erinnya lino mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe nga ninda bivaamu. Oli 13 lwagambye lutya? 13 gambye, era buli kye munaasabanga mu linnya lyange naakikolanga, Kitange alyoke agulumizibwe mu Mwana. Bw'onsaba ekyamagiro naakikola mu linnya lye, ani agulumizibwa? Katonda mu Mwana. Lwaki? Ennyabo musumba nti bwe nsaba mu linnya lya Yesu Kristo, tugeze bensaba nabo abalala oba oli awo ne Kristo tebamuwulirangako. Naye bwe tumala okusaba ne nnyongerako nti mu linnya lya Yesu Kristo, oba oli awo okusaba okwo ansa neba yes, nga baana bo bagenda erinnya eryo likola ki? Likola bwe yalisabiddemu byabadde bwe biti. Era bwe nteekako erinnya mu linnya lya Yesu Kristo, kijjawo okusaba kuno okulowooza nti ansa eddiddwamu lwakubanga oba nsabye bulungi. Formula gye nakozesezza nayanjudde bulungi essaala yange. Mukama Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, tekyavudde ku formula gye nakozesezza olw'erinnya eryo. Okay. Lwaki kitaawe yagulumizibwa so si Mwana? Nsumba kubanga Katonda yaddira obuyinza bwonna n'abuwa Omwana, naye era ne bwe tulaba nti Omwana teyeegulumizangako, era ye buli kimu asaba kitaawe. Kitaawe n'akola. Kitaawe yeebazibwa, kitaawe yagulumizibwa. Kitusaanye obuteerabira. Ate teri alijja gye ndi gye ng'ayise mu Mwana. Okay. Kakati
Nyinza okusaba mu linnya lye n'atampa. Kisoboka. N'ataddamu. Mu linnya lyani? Mu linnya lya Yesu. N'otafuna. Nesifuna. Nti buli kye munasabanga mu linnya lyange munakiweebwa. Eyo experience yaffe. Musomba. Waliwo kiri kyogambye nti n'ataddamu tasobola butaddamu naye ayinza okuddamu mu ngeri za mirundi 3. Iye kyosabye n'okirabako. Nedda n'otakifuna. Oba lindako ne kijja oluvannyuma saawa wookisabidde gwe woolowoleza nti wookyetaagira naye ekyo kyonna kibaawo kubanga kuba kwe kusiima kwe yakola mu budde obutuufu. Yes, he does according to his will. Sumba kasoke nsomeo. Yohana ekisooka 5:14 ne 15. Ngero nasomayo. Nsabye. Mu linnya lye. Sifunye. Kyensaba mbadde nkyetaaga. Kiri crucial nnyo. To me. Ate gwe nsaba ye yasuubiza. Tibuli kye munaasabanga. Ate gwe nsaba ye yeeyama. Mu linnya lyange naakibawanga. Ate si mulundi gumu tujja kisanga emirundi egiwerako mu Bayibuli. Ask and you shall receive. Bwe mba sifunye. Nkole ki? Pisiwe ntya? Yesu. Tuddako emabega Yesu yali mu lusuku ng'asaba ekikompe kimugibweko kye yali ayagala era kye yali asaba ng'ate ekyewuunyisa nti ne Katonda yali asobola okimuggyako ekikompe. Eyo ye sayidi ya Yesu. Bwe tudda ku sayidi ya Katonda ye yali ayagala ki? Yali ayagala Yesu ekikompe akinywe. Mu bufunze nyinza okuba nga byensaba kituufu byensaba nze byenjagala naye nga Katonda naye alina ky'ayagala. Omukyala Kabito kyagambye nti wiiru yange kyenjagala ne Katonda kyayagala birina okuba nga bikwatagana. Era bwe nsaba essala n'etatuukirira kitegeeza bye nabadde njagala ne Katonda byayagala byabadde tebikwatagana. Kakati somera ekyawandiikibwa ekyo kyewadde okusomera. Kigamba mu Yohana ekisooka sura 5:14 ne 15. Wagamba we wati tulina obwesige mu ye kubanga bwe tubaako kye tumusaba ne tukimusaba nga tukkaanya n'ebyo by'ayagala atuwulira. Nga kikka tukkaanya n'ebyakola by'ayagala. According to his will, omanyi otya Katonda by'ayagala. Nze nina ebyange byenjagala. Ate bye mbadde njagala mbyagalirawo kati mangu. N'amanya atya by'ayagala. Nsomba weewaawo tuli mu nsi ey'ekibi naye waliwo ebimu bye tumanyi nti Katonda by'ayagala. Okugeza muzadde wange si mukkiriza naye buli lwe nfukamira ngamba Mukama muzadde wange musaasire akutegeere. Eyo God is will. Kubanga yemuweesayo n'omwana we Yesu. Yes. Naye kati ate ebirala nnyinza obutamanya. Era nze nensaba essaala yange eri blank. Mwoyo ye n'akola ogugwo ogw'okusunsulamu Katonda n'akola nga bw'asiimye. Attitude yange esaanidde kuba etya nga wiru ye sigitegedde. Ate sigitegedde ate tazzeemu ng'eyange bweri. Attitude yange ebeera etya? Attitude yange nga tazzeemu nga bweri. Kino nno kirimu n'enkolaganayo ne Katonda. Exactly. Nti byonna bw'oba okkiriza nti obitadde mu mikono gye ng'ate tukimanyi bulungi nnyo wa nteekateeka eri obulamu bwaffe n'ekyatuwa kibaako enteekateeka. Kati kyaba akuzzeemu kyonna olw'okubanga gw'okkiririzaamu owuliziganya naye buli lunaku buli kadde ne mu ssaala eyo mbadde muwuliziganya ojja kubeera positive. Ne bankubadde nnyinza okusigala nga nnumwa. Yes. Nti akoze ng'okusiima kwa kubanga Yesu bwe yasaba ekikompe kimugibweko. Bwe kitaamugibwako teyalumwa. Yalumwa. Teyalajana n'okulajana nga ali ku musalaba kitange kyekikundesezza. Kituufu. Oyinza okusigala ng'olumwa kubanga Dennis obadde ogamba ki?
Sumba challenge eriwo nti nze ndowooza nti buli lwensaba alina kuddamu nga bwenjagala. Yes. Ate nga si bwe kiri. Singa bw'akola mwembi singa ni Katonda. Singa nze obanga gwe komanda oli mukozi wange kati kola wano ngaleeta abasinga si twagala okozesa Katonda kama kati njagala mmotoka ate mpya ng'eyingirawo ewa atumuleka abe Katonda mulamu waffe weewaawo teri situkulembere mu kiddaka. Gye twasoose mu ssaala eri eyasoose gye twasomye mu Befeso essula 1 onyirwe 15 tulabye nti Pawulo asabira abantu bano ng'asaba mu linnya lya Yesu Kristo. Ne mu ssaala eyo alina ebintu bibiri weewaawo bisatu bye yasabye babifune ng'asaba Katonda abibawe. Nja kusaba tusomeyo mu Befeso 15 paka 17. Bwe nawulira okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo okuli mu mmwe era kwe mulaga eri abatukuvu bonna, kyenva sirekangayo okwebaza nga mboogerako mu kusaba kwange. Katonda wa Mukama waffe Yesu Kristo, Kitaffe ow'ekitiibwa, abawe omwoyo ogw'amagezi n'ogw'okubikkulirwa mu kutegeera ye. Musumba, ensonga ki z'asaba? Bintu ki by'asaba? Asaba Katonda abawe ebintu ebi bibiri: omwoyo ogw'amagezi wisdom n'omwoyo ogw'okubikkulirwa revelation. Bintu bibiri by'asaba. Tugambye wano omwoyo w'amagezi. Mukyala mukadde Kabiito, omwoyo w'amagezi ki? Amagezi ag'okumanya Katonda n'okumutegeerera ddala. Nsomba badde manyi bano bawandiikira bakristaayo be twasomyeko, abaawulira ne bakkiriza ne bateekebwako envumbo. Badde ndowooza amagezi baali baagafunirawo awo there and then. Lwaki ate asaba bafune amagezi? Amagezi gayigibwa buyigibwa, gakula bukuzi. Kuteesa yayogedde ku nkolagana ne Katonda. Amagezi gano gava mu nkolagana ne Katonda. Nti mu Bakolinso yagamba nti by beholding, bwe tutunula bwe tuti kyetukoma okumutunuulira, kyetukoma okumutegeera. Yesu olwo yagamba abayigirizwa be n'agamba nti nina bingi ebyokubagamba naye temunnakola ki? Steps ze tuyitamu okugenda nga tumutegeera nyingi nnyo. Amagezi gano tugenda tugabikkulirwa mpola mpola. Kyo kiba kiba nga yasaba ebintu bibiri ebigendera awamu. Amagezi gaba mu kubikkulirwa, okumutegeera kuva mu kubikkulirwa. Gye twavaako eri twalaba nti mu Efeso eno baali basoma lufilosofe, enjigiriza nga banoonya puruufu. Naye abagamba nti abasaba bafuna omwoyo w'amagezi kubanga ebintu bya Katonda tebyagala nnyo, si bya puruufu. Bw'agamba nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi, akirekaawo. Akikkiriza akikkirize, akigaana akigaane. Tulabye nti abawa omwoyo, asaba bafuna omwoyo w'amagezi n'okubikkulirwa mu kutegeera. Bwe banaabifuna bino ebibiri bibayambe ki? Nja kusaba mukyala Kabiito tusome ku 8 ne 19 tuddemu ekibuuzo ekyo. Nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe, mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwammwe bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu be bwe buli, era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe
abakkiriza bwe buli ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola. Kade kabiito ebintu bino ebibiri omwoyo w'amagezi n'okubikulira mu kutegeera bibayambe ki? Bibayamba okwongera okumanya Katonda n'ensonga lwaki baayitibwa. Bibayamba okwongera okumanya Katonda ddala mu buziba kubanga sayate gye baalimu yalimu bali abayigirize enjigiriza endala ati bano nga kibayamba okwongera okutegerera ddala Mukama Katonda. Kyenjagala obuuza Mwami Kuteesa nti bino byabagamba ofuna omwoyo w'amagezi n'okubikula byali byabo bokka, ffe tetubyetaaga oba naffe tubyetaaga? Era bwe tuba naffe tubyetaaga tubijjawa, tubisangawa, tubifuna tutya? Era naffe tuba tulina okubifuna nga twongera okuyiga bino ebyabawandiikirwa Abeefeso, nga twongera okubiyiga nga nabo bwe baabiyiga ne bongera okubinnyonnyoka, nga bwe tusaba ate nnyo ne Katonda okutubikulira ate era n'okutegeera ekyo. Wabula wali baalina okwongerako okumanya ekyabayitirwa nabo kye bali eri Katonda waabwe. Eyanziza Musumba. Seba, ekigambo kino ekyokubikulirwa okikoonyeeko wali kikulu nnyo. Ebintu bya Katonda byanjawulo okuva ku byaffe. Isaaya 5:5 yagamba nti nga eggulu bwe liri ewala okuva ku nsi, n'ebyange n'okulowooza kwange bikwawukana bwe kutyo kuva ku byammwe. Ffe ba Socrates, ba Plato tutula ne tulirizoninga ne tuwa ensonga, kino bwe kibeera bwe kiti, ne kibeera bwe kiti. Ku nkomerero ne tukola conclusion, ffe ensi teyatondebwa. Kino bwe kibeera bwe kiti, ne kibeera bwe kiti. Ffe abayivu ensi teyatondebwa, yamera bumezi. From where? Gye tujja okukoma gye binaatukomya ebirowoozo byaffe. Naye ebintu bya Katonda tajja kubituyigiriza, tajja kubitunyonnyola. Ajja kujjabuza akugambe nti ku lubereberye Katonda. Tagenda nakumunyonnyola nti Katonda ye gundi wayani. Ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. N'eggulu gyali nayo yalitonda. Kakati buzibu ki bw'osigaza ggwe awulidde? Yatonda atya? Eggulu lyavaawa. Ye yavaawa. Process yali etya? Tajja kubinnyonnyola. Ajja kugamba nti n'agamba tiwabeerewo ne wabaawo. Yagamba yakozesa ki? Nga bibaawo okuva mu ki? Anaaganyulwa mu bintu ebyo akola ki? You believe. Akkiriza. Bikkirize to start with. N'abikkiriza. Bw'amala okubikkiriza, Zabbuli wagambira nti jangu olege ku Mukama omanye obulungi bwe. Osooka kumukkiriza. Bw'amala okumukkiriza lw'otandika okumanya, kubanga ebyo biri ku level ndala okuva ku yaffe. Bw'ona obitwala mu laboratory obiteeke mu test tube, omala okubitestinga ojja kudda nga lonjereere. Kyava agamba spirit of revelation. Abayudaaya baalemwa okukkiriza Yesu olw'endowooza yaabwe n'entegeera gye baateekeramu ebyawandiikibwa. Abayonaani Pawulo abujjabujjana n'ebigambo ebigamba omusajja yazaalibwa awatali mukazi, awatali musajja, kale n'afa ku musalaba, kale okufa kwe n'azuukira mu bafu. Eri Abayonaani bya busirusiru. It's foolishness. You don't have proof. Abaabifunamu babikkiriza.
bamala okubikkiriza lwe batandika okutegeera amagezi gajja luvannyuma lwa kukkiriza oyo. Naffe bwe guli tukula lwa revelation. Nja kusaba musomba otwale mu kitundu ekiddako. Ekitundu ekiddako ya tukisomeko katundu kyawo participating in resurrection. okwetaba mu maanyi okuzuukira. Tulinayo eddakiika 10 19 zitumala newankubadde kana akatundu kajja kulyako 9. No problem. Omusomi atusomere nyawo tusomere Befeso 1:18 tuza ku 2. Nga mumulisibwanga amaaso g'omutima gwammwe mmwe okumanya essuubi ly'okuyitibwa kwe bwe liri, obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu be bwe buli, era obukulu obusinga ennyo obw'amaanyi ge eri ffe abakkiriza bwe buli, ng'obuyinza obw'amaanyi ge bwe bukola, ge yakoza mu Kristo bwe yamuzuukiza mu bafu n'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu bifo eby'omu ggulu. Amaanyi ga Katonda agatayogerekeka gaalabikira mu ki? Mu kuzuukira kwa Kristo. Mu kuzuukira kwa Kristo. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe yamuzuukiza n'amukola ki? N'amutuuza ku mukono gwe ogwa ddyo mu ggulu. Kakati ebyo ngujjo biŋŋamba amaanyi. Nze amaanyi ge mmanyi ngapimira ku saizi ya yingini horsepower eyakuteesa bweteekawo neyange netusibako emigozi wolola ebintu esikawo ekintu nekijjawo yeyaki yeyamaanyi. kakati bwongamba nti amaanyi ga Katonda gatayogerekeka agazuukiza. Nze nalina obuzibu nga ntandika okuyiga enjiri bwe nakizula nti ekizibu ky'omwana w'omuntu kumenya tteeka mu lusuku mubulyako temulire makola ki? Kufa. Okufa okw'emirembe naki? N'emirembe. Naye nkimanya nti Mukama Katonda okusolovinga ekizibu kino yasindika omwana we Yesu Kristo najja n'atwala ekifo kya Kakembo n'amwetikka n'amutwala ku musalaba Gologoosa n'amutta n'afa emirembe n'emirembe. Ebbanja ne likola ki? Erisasulwa. Awo nga nze bwenkoma okumanya obukulu bw'enteekateeka y'obulokozi, ekintu kye nalwawo okutegeera ennyo bwe bukulu bw'okuzuukira. Naye nga bwe nsoma Bayibuli esanya essira ku kuzuukira. Pawulo asanya essira ku kuzuukira. Theology asanya essira ku kuzuukira. We mbabuuliza ekibuuzo, Yesu mbadde ngamba nti bwe yafa n'asasula byali biwedde, yali ateekwa kuzuukira? N'okuzuukira kiri part of plan of salvation. Yali ateekwa buteekwa okuzuukira. Kale tusunsule akantu ako. Musomba, okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kitundu ku nteekateeka y'obulokozi. Soko line katono. Esebo. Njala nyongereko nakana. Era kiraga kitya nti ekikolwa ekyo ky'amaanyi. Kiraga amaanyi ga Katonda agatagambika genda mu maaso. Nti kitundu ku nteekateeka y'obulokozi. Kubanga bwe yali akyali ku nsi abasinga tebaamutegeera. Be yasanga mu yeekaalu nga bakoleramu ebitasaana n'abakangavvula n'abagamba nti ekizimbi yeekaalu eno mujja gimenya ngizzeewo mu nnaku 3. Tebaabitegeera abaaliwo
n'abamu ku bayigirizwa. Naye bw'amala okuzuukira, memory ne ziddayo. Yayogera. Abalala ne bakakasiza ddala nti abadde mwana wa Katonda. So okuzuukira kwali kukulu olw'okunyweza okukkiriza kw'abamu. Okay. Ekyala Musumba. Yesu ababutazuukira saalibadde na ssuubi. Mazima. Kubanga gw'ovudde eri gye tuvudde ti bwe muligulyako temulirema kufa. Okw'emirembe n'emirembe. Yesu Kristo n'ajja n'ayambala Sebadduka. Yesu Kristo n'afa nga ne Sebadduka afiiridde mu ki? Mu Kristo. Yesu Kristo ababutazuukira. Sebadduka naye yalibadde afiira omwo. Emirembe n'emirembe. Yesu bw'azuukira ne Sebadduka n'azuukirira mu ki? Mu Kristo Yesu. Ne kiba nga kituwa essuubi nti naffe tujja kuzuukira kubanga twazuukirira wamu ki? Naye abakusigalayo mu ntaana nange saalibadde na ssuubi kuba mba nfiiridde mu ye muli. Mbadde nga ndize Katonda nze gwe yandizuukiza. Oli asasudde ebbanja ye n'asigalayo. N'ekirala Kristo yalina okuzuukira kubanga yali amaze okusasula etteeka kye libanja. Ate okuzuukira kwa Kristo Setaani takyalina kyamuvunaana. Kambuuzeemu awo. Essebo. Kambuuzeemu awo. Njagala kugatta ebintu bibiri. Abatuwuliriza ensonga eno tugiddinganya emirundi mingi kubanga nkulu nnyo. 1. Obulamu bwa Kakembo okusasula ebbanja bwali buteekwa kusigala ludda wa? Mu ttaka. Kumala bbanga ki? Olubeerera. Emirembe ki? Bw'ofa kiba kiwedde. Ebbanja lyange lyeryo. Ndisasulira mwani? Mu Kristo. Bwe nsigalayo ye tasigalayo. Ekibuzo kigamba. Kaakati ate embeera nti omulamu eyafa emirembe n'emirembe. Mbeera nti omulamu Sebadduka ky'osoose okunyonyola. Kekimbezesa omulamu lwakubanga Yesu Kristo alina obulamu obuteyazikibwa. Alina obulamu obutagulwa. Bw'azuukira nga banakubulwani. Ekibuuzo kiikino. Mukama Katonda ono ajjawo obuyinza obuzuukiza Yesu eyafiirira Kakembo emirembe gyonna. Ligale Katonda alina buyinza ki? Nga ne Setaani amuvunaana waali. Kuteesa. Wanyi Musumba. Katonda alina buyinza ki obuzuukiza afiiriridde Kakembo emirembe gyonna ate n'ava eri ate n'ajja amuzuukiza. Alina buyinza ki? Bakikugabidde nnyabo. Musumba, Sabadduka agenda tusomerako Bakolinso 15 ekisooka 2 paka ku 22. Naye obuyinza Katonda bw'alina nti ebbanja lino okulisasula kyali kyetaaga omuntu atayonoonangako. Era Kristo n'ajjanga muntu ne bwe yakemebwa ebikemo tebyamutwala n'atayonoona era n'akituukiriza n'okufa n'akola ki? N'afa. Kaakati bw'azuukira talina nsonga emusigazaayo era n'oli avunaana abanja agamba nti amateeka galabika gamukubya byayi. Anoonyeza ddala ensonga esigaza Kristo mu ntaana nga naye tagikola ki? Osanga yandisinzidde awo ga nti namanya naye olw'okuba talina kyamuvunaana. Sebadduka tusomereko. Kolisa ekisooka sura 15 olwa 2 paka 22. Naye kyamazima Kristo yazuukira. Ekyo kye kikakasa nti n'abo abaafa balizuukira. Kubanga okufa bwe kwaleetebwa omuntu era n'okuzuukira kwaleetebwa muntu. Kuba ng'abantu bonna bwe bafa olwa Adamu era bwe batyo bonna balifuuka balamu olwa Kristo. Mwebale nnyo. Bwe ntuuka awo jala nakubako mu ngalo.
kyogambye ennyabo kyekino Yes, sir. sitaani avunaana Katonda nti amateeka ge kimenkanya gabyayi byayogera si byakola ki Si byakola. yasalira Kakembo ogw'okufa Kakembo bamusi tafudde yekka yafiira mwani mu Kristo. ate kakati wuno ayagala okumukola ki Okumuzuukuza. Katonda alina explanation ki gyagenda okuwa ne sitaani abadde akuba kerere n'akola ki akivaako kyokuddamu kirimba Ebbulaniya nti yakema bamu byonna ngaffe naye n'atakola kiki Atayonoona. sitaani bamubuuza Omuvunaana ki? Yesu ng'omuntu nga individual omuvunaana ki tewali wamukema mu ddungu n'omuviirako awo wamukema ku musaalaba aveeko yeerokoleeka n'omuviirako awo omuvunaana ki nga talina Mukama Katonda alina eddembe okumuzuukiza Alirina. okumuzuukiza kisobola okukolebwa malayika kyetaaga omuntu alina obulamu obutagwawo ate nga tagenda kudda yekka kudda kuno agenda kudda ne Ssebadduka adde ne mukyala Kabiito Wewali essuubi lyange. adde ne Kakembo ebikola ebyo byonna bisobola okukolebwa malayika obulayika bikolebwa ani Nannyini buyinza. nannyini buyinza yatonda eggulu n'ensi alina obulamu obutagwawo Bagalatiya 2:2 Nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. nakomerera n'obulamu bwe nnina Si bwange. si bwange kyovula mu Befeso wano we tugenda mu maaso agamba nti yatuzuukiriza wamu naani Ne Kristo. Kristo bw'atwalibwa mu ggulu n'asukkulumizibwa n'atuuzibwa ku mukono ogwali gwa Katonda Nakimbugwe ng'amule ku kido. ne Kakembo ali omwo atudde ku mukono ogwali gwa Katonda buli amukkiriza buli muntu yenna buli muntu yenna amukkiriza natamukkiriza yamusasulira ayagala okukozesa omukisa ogwo n'akkiriza atudde naye mu bifo eby'omungu. Amiina. Agusuulaawo nekino ekitundu ekiddako ndowooza tuggyeyo ebyokuyiga ebirimu atumbawumbiraawo. Ekitundu ekiddako mu Befeso essuula emu olunyiriro lwa 22 n'olwa 23. N'ateeka byonna wansi w'ebigere bye n'amuteeka okuba omutwe mu byonna ku byonna eri ekkanisa gwe mubiri gwe ogutuukirira ku oyo atuukiriza byonna mu byonna. Kirabyawo batugambye nti Yesu bw'atuuka eri ye mutwe gw'ekkanisa kantandikire wa mwami kuteesa lwaki kyansonga okukitegeera nti Yesu Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa. Lwaki kyansonga okutegeera nti Yesu Kristo ono gwe mutwe gw'ekkanisa? Kubanga bwe tutegeera nti Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa buli kye tugenda okuyiga n'okuteeka mu nkola ku lw'okukkiriza kwaffe tuba tugenda kukulembeza ye. Amiina. Musomba wangi lwaki kyansonga okutegeera nti Yesu Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa? Gwe mutwe ffe tuli ki? Tuli bitundu birala ku mubiri eby'omubiri gwe. Kiki ekitambuza ebitundu bino ebirala? Bwongo. Mutwe twe gutambuza ebitundu bino ebirala. Ani nnyini kkanisa? Kristo gwe mutwe gwayo.
kyekiva kibeera ekikulu lwa nsonga sometimes we get mixed up ffe abaayitibwa tugenda tutandika okutunulira ekkanisa eno n'okugirwanirira nolabanga omuntu alinga eyerabidde tisiye nanyiniyo tisiye yagifiirira ng'ekkanisa eringanga property sebo kyekiva kibeera ekikulu okwegendereza mu kulwanirira ekkanisa mu kugitambuza mu kugikulembera okujjukiranga emirembe yonna nti ekkanisa eno eriko nnyiniyo yagifiirira togifiirira gwakubiri It was done once and for all. tofuuka mugezi nnyo ayitiridde kulw'ekkanisa Otandike n'ogifiirira. tokola ate bijja kulabika nga bimenya amateeka ne polisi ne principles z'obwakatonda mu kulwanirira ki ekkanisa kitujja kikola fe tukola bwe tutyo manje tuvudde n'ekkanisa nze ngambye kino kyetaaga okujjukira nti obwongo gye buli nannyini Omutwe gwe muwe space akole. mulekerewo ekifo abisobola Nnyo. mwongereeko badde manyi tuwumbawumbira kubanga akadde kaffe kaweddeko n'ekirala kyenya ngannyo lwaki bwe ntegeera nti Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa nzija amaaso gange n'ebirowoozo byange kwoyo ankulembera abamu tufunirawo nnyo obuzibu ti omusumba wange oba omukadde wange yakoze bw'ati ekyo kirabika kifo si kituufu ekkanisa si ya musumba si ya mukadde eriko nannyiniyo Kristo era bwe nzija mu kkanisa ba bwe ntegeera Kristo fokasi yange yonna teekwa kuba ku Katonda. olinga agamba nti it is comforting to know that someone like Christ is the one running the church and not now teekawo gweyagala waliwo nyiniyo kirungi okukyejjukiza nga buli kaseera ekkanisa eriko agiddukanya atali mukulembeze ono alabikako n'amaaso. Amiina. Kale kansabe maama omukyala mukadde Kabiito atuwonge mu maaso ga Mukama waffe. Amiina. Katonda waffe tukwebaza olw'ekyokuyiga kino. Tusaba obikulu obwongo bwaffe tweyongerere ddala okukutegeera ayi Mukama nga Pawulo bwe yasabira Abeefeso. Otubeere mu byonna kwe kusaba kwaffe n'okwegaira okuyita mu nnyala Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.